okusinzira kwa basajja kwa mirundi 3 mu kikolo esooka ensinzira esooka ye yokukwata ekigere kino n'okisimbe n'omufaliso gye gukoma ku kitanda awo tusimbawo nnyo ekitanda ne musemberako mu makkati gaakyo nga temutuuse nnyo mitwetwe omusajja n'asimba bw'ati ekigere bw'ati ng'akisimbye wano ku kitanda nsinzira nunzira bannange munyweze ku bitanda teri kintu kitaataaganya mu kikolwa kya mukwano nga kitanda kikaaba nekikumalako emiyembe kitanda kikola nnyo ku muwala ng'oli singo ng'okyaza omusajja n'atuuka n'okutwalira mu slow motion kubanga ekitanda kikoze eki era mbagamba ekitanda bwe kiba kibasusse obbakaabira mukyekiike naye yakyogerako emabegako about sometime back n'agamba nti omukazi gwayagala oba oli awo ayinza obutaqualifyinga kubeera Miss World wadde ng'alina obusobozi obumukolaki omufuna naye ayagala Miss World munda mu ye ng'akimulabamu. Mbalamusizaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku bitaala. Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kenyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga zeemu amaanyi abaami nammwe tulina obwammwe leka kusuula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings. Ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Stress no more if your dream is to go abroad. SMP Tours and Travel is here for you. We work on your travel documents like passport and ticketing, and we can get you visas for countries like Turkey, Switzerland, Iceland, Finland, Germany, Netherlands, Denmark, Dubai, England, USA, Bahrain, Canada, and South Africa. We are located on plot 9, Lumu Street, Kampala, Julina Complex. You can call us on 0759 793 767 or visit us on www.smptoursandtravel.com. SMP Tours and Travel, let's explore. Semo fishe najo sinzira kubanga atotulaba subscribing ku mukutu guno okusobola kubanga atofuna videos ezifaanaganako bweziti yona gyowanga ira mu bitundu by'ensi tukwebaza okubeera nga ate kwoli mwebwe kubanga ate buli wofuna notification ojja olaba ebigenda mu maaso. Kale nkwaniriza ne ku episode y'olunaku olwaleero spine waye nga sina abaniko jono tubadde mu kisiibo abaniko jja naawe ne weegatta ku bantu abalya yidi tubadde mu kisiibo nga tebankubidde nga tulina okukola ky'okuwummulamu naye naawe nga bw'otankubira ku Easter nange wali oyagala nkukubire nga wasiibye sijja kutawaana ku ki wali onkubira n'ensibulukirayo tefe Easter tujja saba musanvu yange nsobola ogitereka nonteera muka tulaba nga bibeera bingi nkutawaanya ate nkubegere emmere ate njikuwe eno wenga bw'otampita ku Easter nange bwe nagamba nti owaayi omanyi kati ffe abantu balina emikwano emingi ze ne wange saafumba nabavanga kumukumu oba obuzibu bwali bwa mmere nti walina mmere si butalina mmere naye ffe tuba n'emikwano mingi onaakuyita abo otajjanja kunyigira n'oli n'akuyita kati lwaki ate oba ofumba ewaka era nabawa ne program gw'oli wa ssaawa 7 gw'oli wa 8:30 ewa Haji Somadwa wa 10 bonna ne mbayitaayitamu n'enzireeka siraamu mufumbe ebyokulya mugundi mu ku yidi tufumbira ddala wali wa Zubeeda awo ne basooka batuwa luutu eyasooka tugenda okulaba ate aleeta enkoko n'agisiika ne basooka kati awo mwavaawo mutya omanyi nti teri kintu kikalubiriza muntu gwe bayise kulya nga kusiibula eddakiika eza 3 nga mumaze okulya kyensinza okukola mu myaka gyange gino ensonyi nzeesembereza kitono era bompita nti jangu tulye we mmala okulya ngamba nti munange kyowadde oŋŋambye kibadde kiwedde mbadde nsaba nkuviira
awantu nga tewaviika anedda omanyi balaba corporate ekyo kiina engeri gye kimalako emirembe banandaba batya obusajja ow'ekitiibwa nga bwe mundaba nga baleeta akatonda ate weefudde ali ku TV era obutunda bw'obumpa nga nkugamba naye nga sukaali mutono mulina obuzibu bwa sukaali mwatwise temulina sukaali naye nga awantu w'omuntu tewaviika ng'omaze okulya abo osiibula amangu olina okugumira omanyiza ekyantama okumpita awantu olina okugumira empisa embi ez'abaana bawaka kansubire nti abaana ba Zubeda bampisa abalinga ku TV maye bano abaana b'oluzungu bawokanandoza n'abafa ab'oluganda ennyo bali kuziriza emuneti balaba katuuni mu aluzungu kati ate ffe twawuliramu obuzibu tebalina firimu njogerere mulimu amaka g'ogendamu n'osanga abaana batalina mpisa akana ne kakkuba eggama mu kiwalaata kapa noseka amajemu look it's okay just a kid nenga kikulumye nekakufujira ate wakati bakakuba nokasanga mu lukubo nojo nokasanga mu lukubo nojo lokasamba kayo makago kyala nzalo mwanyinaze nagenda nenkyalake wa mwanyinaze ogwasooka ebyo byokukyala munaku enkulu toyite yanfukira toyi nga uliro flashing about byotadde mbyenyola nga kikongoliro no palapalanyiza abantu balina ebinaabiro sayimo ekinaabiro nga amapesa ga mutomanyi mazzi gocha tomanyi ganyogoga oba ogenda okunaba bwoti ne weeyiwako olwejje n'obuukamu kyokka n'ekyo no kigenda okubeera nga ku mulyango kuli kaagi konko n'ogifiirako tomugambe mazima nti owaaye eno biganye tofune kaveero ogambe nti oba mbirobeyo mbigende naye ekikongoliro ekyo kitawaanya nnyo kiflashinga okuyingira naddala ng'ogenze ku bugenyi kyovula afe abamu abagezi bwe manna agenda okweyamba emmanju mmala kubaza nti tewali mulala ayagala otherwise fe abamu twagala okugenda eyo n'ositama n'osomerayo n'amawulire buba buwoomi kuwoomerwa naye oba wakasitama bwoti kokkokokko kale abazaliddwa ku mulembe guno ng'ekyo tebakimanyi tikitegeeza nkyali bize ate teri communication esinga kuba nyimpi ngaye abantu babiri nga besisinkanye mu kitoyi ng'onaasisa olujja oli mwali oli agira nono emboozi zotandise nazo nga tezina kyezigatta ku ggwanga lino tunatera okutandika tetunnatandika naye mukulikeyo nnyo abakyadde gye mwakyadde kale ate twebuuza essaawa eno nti bana emmere ya Idi kati nga bwe wakyala ewa Zubeda n'abassa emmere otuuka n'ogamba singa omuntu yali alyanga ngamiya omanye ngamiya ye erya ya mwezi wabula ebintu byolya kati nzenna enkoko gye nalyako nali sigiryangako nali njere nga sigiryanga mu ngeri eyo bagisiika ne bafuna saadi ne bateekamu mayonezi nofa obuwoomi eba nnungi kati ate ffe abamu tukkutira na ku bibala basooka ne baleetawo ebisooka ebyo n'obiriisa njala bagenda okuleeta emmere ng'okoze eki katonda yanyamba nanansi engeri gye ndi walusaazi sigigenda nnyo wotameroni era sigyogenda ofiirako ennyo wotameroni z'ennaku zo tezikyawooma tezikyalimu mazzi amazzi gakendedde mu ggwanga muno amazzi tegakyalimu wotameroni gye tugamba nalyo nange mbadde ku ga watermelon gakenderedde ddala mu ggwanga muno awo twagala okubuliza ku baana ab'obuwala nga mwavudde mu kisiibo nga munyigidde ba James ba boyfriend bammwe bannaaye naye nga ddala James omanyi mu kisiibo omwo waliwo ebintu bingi bye mbadde nga nsomesaako ne mbagamba nti kati abantu bamu batunyiigira olw'obutabagulira ngoye zaayizaayiwokawekyamba kyo bakita abaya abaana abawala abamu abatali basiraamu bazisaba nga abasajja ne obuuza ddala Juliet Karo kyekikusaba abaya nga tomanyi naye bagiyita anti abawala b'e Kampala bagoba trends kati abaya we bayeriko buli omu asaba abaya omuwe ssente azikole ki nakubira essimu nga n'ekigambo takyatula bulungi nze nyakongulira aya baasi aya baasi alwanagana nakyo era kyayagala kujja mu ssente abaana batetenganya abawala baweereddwa futali nga teyasiibye naye nga sofa kyatambudde bulungi abawala abanyumidde abaya be babalina ku mabina awali omuwala ayambala naye abaya yanyumidde omuwala eyakula obulungi ng'atambula bwati n'ogamba nti wanyenyereza ati ebbina mu abaya ate bazikwatamu ne bazisibamu obusipi otunulira omuddu wa Allah nkugenda mutwala mu jjana nga olaba aye waliwo n'abalala of course bo waliwo n'abasajja abagumu batya nga teyenyeenya bamusaba abaya
bamusaba kipaka ekisibo lwe yakikoze bamugamba abaya akanya apaana lwe yakiyiseemu agamba apaana bannange ekirala mwegendereze nnyo red eyes zaafuse red eyes zaatabuse lwakuba kati abanyi ba Walagi nabo baawonedde awo Walagi abamyusizza amaaso naye nabo beekwasa red eyes n'abawalagi amaaso kati tukyayawula amaaso amalwadde naga Walagi ale baŋŋambe lwedayi yattabuse mu bawala naye tewali kintu kinyizanga luli ebadde infection naye ogenda otya mu bufumbo bwa weekend nojjayo red eyes ensi oginnyonnyola otya kiringa musajja kuleka maama w'abaana waka mukyala wabuvunaanyizibwa kugumiikiriza aye n'ogenda mu bwenzi n'ojjayo enziku nkumuunye kandida n'obireetera omukazi kati omwana yaŋŋambye ekintu kimu tewali kintu kirumanga omusajja ekivuka kikuwadde red eyes ate nga tewanyumiddwa wakyaliyo abatanyumisa bintu ebyo gye bali mu ggwanga buli kimu tekibulamu tujja kutuukayo eyo ndooza ekyo ekitundu kyaffe ekiba kiddira ekisembayo twongere obbikuba mu ttooki so eyo naye we twagala obbakulisaayo twagala tumalirize n'abaani omuwala ng'oli musiraamu nga boyfriend ye James nga ye twamala okusisiibulukuka bwe tuti waggukira wa James n'akusiibulukukirako nina essanyu okutegeeza nti wasiibira bwereere anti ekisiibo kyali kiweddeyo kyali kiweddeyo naye ekisiibo bwe tumala okusiiba ne tusaala Idi waliwo ennaku ezo 6 awo wonna tuba tukyalimu eza 6 tuba tukyali mu kisiibo era n'abakyala balinayo ezaabwe 3 ku 4 kisinzira ku sipiidi yo waliwo n'abalala gwe nga ennaku z'olina okuliwa z'otaasiiba kumpi zenkanankana ze walina okusiiba waliamu ennaku 29 ekisiibo kyali kya nnaku 3 awo okirekera ddala n'oddina olinde ekintu naye nga zonna zaakuliwa waliwo n'abalala abakola sex mu kisiibo mwennyini byagaana nga byagaana kiwala ne kijja nejagala nayo ku muntu alemereddwa wakati mu kisibo naga bannaye wallahi biganye n'akicapa misana ttu sawa 7 ate ng'okyapye tolidde so kati ojjukirira ku mazzi ng'oywa alla ajja kunsaasira embeera yabadde agiraba owaye nga tubaliza waliwo akantu akankwatako yali ani yali Shekiti yakoogera ak'abantu obudde okumanya obudde mwe batambuliza ensonga saa ziwererawo 10 tiweziwera 10 wadde tonnatuuka gy'oli singa osangibwa ng'obadde tugamba oli booti n'osangibwa booti essaawa ewerera weyongezi waggulu 10 ez'okumega ez'olweggulo awe mulira ddaaku awo ku ddaaku ku bafumba abawoowe anti kaakati seeka kye yali ategeeza ekyo ky'abasajja ffenna buli musajja yenna gye buva ne gye budda ateekeddwa okukyajinga ku makya era kyovula ngamba nnyo abantu naye obeera muzadde kikkakatako okutunulira omwana wo buli ku makya omwana omulamu oba n'abeera omulamu ng'akuze alina kyaja ateekeddwa okukola ki okuba ne kyaja okubeera ng'akola ne kyaja era kyentegeeza so naawe ng'omufe ng'abasajja buli musajja yenna kasaziwere buli musajja yenna kasaziwere 12 11 ez'okumakya ateekeddwa okubeera ng'afuna kyaja n'akyajinga so ndowooza seeka we yali agambira nti ebiseera bitawaanya nnyo abaami ebyo so kati abasajja abasinga awo we balina okukola ki nga bawoowe kye yali agezaako okutegeeza naye mulina okufa ku budde naye ate era tugamba nti bannange ebintu by'okumakya ebyo birungi naye ebiseera ebisinga bwe muba mubikola totunuliza munno kamwa direct muwunya obumwa unless ng'ovuddeko mu buliri n'ogenda mu kinaabiro n'osooka osenya then n'okomawo otherwise nze ebiseera ebisinga abantu mbagamba ekisinga okulemesa most of the times tukayita morning glory akaboozi k'okumakya ebiseera ebisinga ebeera bad breath you're not fresh you're coming from a deep sleep kiva tugamba abantu musenyeeko ekiro ng'ogenda okwebaka so kyekyandibadde ng'ekizibu era bwe muba mukakola ebiseera ebisinga tugamba abantu omumwa gutunuza eno n'oli agutunuza eri obwo musobole okutambuza ensonga nga tewali kiremesa ogamba otya tuli bulungi tuli otya Simon mwe tuli mu ggwanga muno gy'obadde eyo webale kutuleetako mu kigagga zone ewe tuli wano oyo Jeno ono wano Jeno mu UPDF kati wano ono yabeesibyemu kati gino mizigo gya hamu mizigo gya hamu asuzaawo bakozi nga wafu kati bano be balemera mu bagagga
omanyi waliwo abantu ab'emputtu okitege be boosanga mu mawulire kakati zino boys quarter zone kati zino zani badenga boys ono tasaanawo akkiriza atunde eri apartment ya buwumbi 4 nde waliwo olwokkiriza otherwise bajja kutwala Katonda ajja muwa ssente Katonda anakuwadde ssente tuvuddeyo mu kisibo mbadde mu controversies gy'obaddeeyo badde olaba biki mbadde ndaba ebintu bingi ebisinga sijja biremerako nnyo kubanga mbadde mugira nga mbikuba mu tooki twatandika kisibo kino ekusingira ddala kyalimu nnyo Nyamutoro ne Kenzo kose ebyo mubyogeddeko nnyo omwogerako abamami mami Nyamutoro era bannange kyovula ne Kenzo era nze kyamaani w'ekisinde Kinyamukenzo era nga tulina ekigendero ky'okutambula eggwanga lyonna nga tuyigiriza abaana ab'obuwala okugwa mu mukwano nga tuyigiriza abaana ab'obuwala okwekkiririzaamu nga tukubiriza abaana ab'obulenzi okufuna abawala abalungi nga Nyamutoro mpozi n'okukubiriza abantu okwagala eggwanga lyabwe. Mutoro oba just linnya bunnya malayika naye ne Kenzo mugezi yamaze kulaba ngono bamuwadde obwa minisita n'agamba wano nno bwe nsumagira supu yakola ki yaawula era embaga ejja ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa Novemba omwaka guno gwennyini embaga ejja launch ya meetings egenda kubeera ku Golden Tulip ng'ebula emyezi 3 embaga etuuke ffe twagafunye dda lwaki eyali alumiddwa ku musota ne bwalaba omuggu akola ki Kenzo yabeerakaawo ng'omwana amwegayirira siri muyembe ne bakola ki kati agamba this time round sigenda kutta step ate omukyalo ono bebamuwadde obwa minisita kirina engeri gye kyatwongedde okugamba nti owaayi bulijjo tulina gold bulijjo tulina diamond katwanguyirizeemu so ezo zennaku z'omwezi ez'embaga era tubagamba nti banaye gwe tutayise tojja era ku mbaga okwo okusinziira kugavaayo ngenda bba amaka wakati nnyo mukolo ogwo era nga nze ngenda okugaba accreditation z'abaamanenyeze November mugade mwe mwagala ki embaga ejja naye nze nsiba ngamba abantu nti bw'otunulira Eddie Kenzo tetujja kubirwako nnyo kuba tubyogeddeko nnyo bw'otunulira Kenzo si ye muntu asobola okubulwa omuwala bano abawanvu ennyo ab'amabina agakomeeri abakkala ezisikiriza abaaki naye yakyogerako emabegako about sometime back n'agamba nti omukazi gw'ayagala oba oli awo ayinza obutaqualifyinga kubeera Miss World wadde ng'alina obusobozi obumukola ki obumufuna naye ayagala Miss World munda mu ye ng'akimulabamu omwana yasomye speech wano nga bagenze embalala ne president nga tasoma na ku lupapula yanjigiza ebiseera byange edda nga nkyayogera oluzungu bwenti bwe nnali omwana yayimiridde bw'ati era kati Nyamutoro alina kubeeranga mu Luganda kubanga bw'anaddanga mu Luzungu omusajja tajja kukola naye kiyinza omuwalanya Uganda wana abantu bawalana mangu mugezi nnyo ebigambo vocabularies zezo kaana kato myaka 24 eno bwe bammotoka twaleeseyo bichu ata wamuzalawe lwaki mufa kubita bakwatako so ekyo kyo embaga yo erangiriddwa mu November embaga ejja eya Nyamutoro ne Kenzo era nsaba gwe batayise tozunga bano basimanyanga tuli ba big talent biki bajja bagoba n'empale zammwe ezamuddebedo ebintu bya kaadi waliwo abaagala okusunga osunga ki osunga ki batandise dde omukuba mu ttooki eyo minisita amala bumazi era tumuleke omukolo gugende mu maaso then ndowooza ensonga endala ebaddewo y'ensonga y'abamayanja ne mulamu waabwe ensonga y'abamayanja ne mulamu waabwe njogerako bwe nti bulijjo ne mbagamba nti ebiseera ebisinga omukazi buli lwafumbirwa mu maka ng'omusajja gwafumbiddwa ye favorite son ekintu ekyo kikwasaamu ku maama ennugu n'obujja obuli nakyo nti omwana wange abadde andabirira abadde ambudaabuda kati attention tugenda gigabana ne mukamwana era ebiseera ebisinga kino gye kireetera bannyazaala okuwalagana ne bakamwana ennyo nti mukamwana atuuka ekiseera n'abeera nga attention y'omusajja yonna eriwa kumukyala eri kumukyala attention y'omusajja yonna eri kumukyala maama abadde amanyidde okubeera ne mutabani we okuva mu buto afuuse owakabi kati alaba omuwala ono azze mu bufumbo olumu maama yasala nawo okubigenda mu maaso amaka g'omutabani n'amugamba gula wano n'amugamba zimba booti agenda okulaba maama
tebakya respondinga obudde oli abumala na mukamwana yekanga omutabani aguze emmotoka n'agamba ekugula emmotoka n'otangamba anti munange nakyogerako n'omukyala maama enanyiiga kyovula kati ffe abasinga tugamba abakazi waliwo ebintu by'olina okukola kati Daniela singa yakola ebintu bino singa talina buzibu bwonna mu bufumbo bwe namayanja singa butambula bulungi omukazi bw'ojjanga mu bufumbo sooka onoonyereze kyekyatwala eyabusookamu yali mupya tewaliwo yali yasookawo tewali yasooka waliwo Dorotia yakote yafumba yamuzala mu buzaazi bw'ojjanga mu bufumbo ng'oyagala obuwangaazi abafamire sooka obawa ebyabwe kojja senga maama bw'ojjanga mu bufumbo n'obuyingira ebyawe bye biriwa bwoti sezaala bana abazungazunga njagala kujja kulaba yawasiza mukazi afaanana atya oyo bw'ojja okumuggulira n'olaba nga sezaala awo taata wa bbaawo yazze oyo nga wakagula bwoti pasula akabulawuzi omulaga amabeere mulaga ennywanto ajaga Bikira Maria adduke misinde bw'anaaba omusiraamu ajja kugamba subhanallah adduke bwe bamubuuza kito kya ddawa mutabani wati waliyo ennywanto bw'ojjanga mu maka amaka n'ogasangamu abana abalogo bo be bamanyi nti oyo nno senga si wa muzannyo mugende empola oyo sooka omulage nti gwe muloga asooka okola otya ofuna enkoko enkoko eyo bw'omala okugifuna n'ogiteekamu embiri oba ensiriba ebiringa ebyawongo n'ogisala n'ogisula mu lujja n'okuba enduulu naye mwajjira kandi banaye abantu bakuno nga bazibu n'akajja mu bufumbo batandikiddewo okundoga oli yasudde wano enkoko naye nga gwe omukazi gwe wagikoze eki wagisuddewo obagambe naye nze ngenda kubalaga ninaze mmazeeko kanjirye kati okwate enkoko eyo n'ogirya ogiwuute supu nga balaba bajaga nti ate bukyanga twetenda kuloga ono n'abalogo yazze buzi tebajja kudda oli mu kuvumula oli mu kubawa byabwe kubalagako nti nzize kufumba bw'osangangamu ekimu ku bintu ebisinga okulemesa abakyala obufumbo be baana be basanze muki abaana b'omusajja naddala abakazi kati betuleeta okufumba baba bawala bato nasanga abawala awaka nga kumpi myaka gye gimu abo musooke mwekube w'omulagira obaako ky'omugamba n'agaana okukola mukube ebyo byangenda kuloopebwa atata bitobiddako mwekube funya bufunya akuba oluyi omukube ngumi mukazi ku mukazi mweyambule empalade bakazi bwebalwana bateyambula mpale olutalo naye abakazi bannange twabakoowa okulwananga ne mweyambula netulaga ebipale kyateeka buli mukazi alwana bakubamu oluyi lumu ebiri mukono ku mpale nosooka ondabira amakugulu n'amabeere obenga nkubuulire era ngamba nnyo abakazi waliwo paati ng'omukazi wagikubako gwe ng'omusajja naye oba olina amaanyi ag'enkanankana aga Mayweather okkirira wansi omukazi wakwatanga ensigo zino n'azikubako akakonde newe kaba katonda ne woba obadde olina amaanyi gati okola bwoti nakirijjo nzise abantu awaluma omusajja andi obulumi bwawo bujjanga obutajja basooka ne bakuba n'olowooza tolina kyofunye bakuba eno n'obuwulirira wa n'owulira ng'ofa n'owulira nga kino ekitundu kyonna kisaliddwako bwekiki that is the most sensitive part era kanya akakongobule kongobule bakuba wano obulumi obuwulirira eno ku nkoona kiringa kwetakula mbiriizi obulumi osobola obuwulirira eno kubanga emisuwa gikola ki oluusi gikwatagana era tugamba ffe nga bakojja abakugu wadde tetunnatuukayo eno nti bw'oba oyagala omusajja awangaale mu kikolwa eky'omukwano mubake ensigo empozi toyagala nnyo mbere direct anti ndaba ontunuulidde mubake ezaffene papa okwata onyweze abantu balina DSTV mukwate emipiira mukwate emipiira nawe nno toli mwangu ebigambo byotiko kati bw'onaakwata ebiseera ebisinga amazzi gano ojja kuba ogakwatiddemu naye bw'onaata lubuto direct baagajja kufulumira ku speedi so omukyala bwe mba nga mbadde mulwana naye nakukwata ezaffene my friend teyeetaaga nakola kirala kyonna ne bw'oneekalakaasa otya olina okufukamira wansi oga nsonyiwa so amaka tubadde tukyali ku ngeri gy'ovumulamu balamu engeri gy'ovumulamu abalamu ekyokubiri nyazaalawo bw'ajja ewaka manyi bannazaala abo nabo tebamazeeko bakamwana mirembe oyo omumme emmere naye togimumma nti tomuwadde kaakulya mwesumbusa egi nekyayi omukalo mu kyalo gy'ava bamanyira nsozi naye ayinza okwogerera era ajja kubeerawo ku TV aye TV mutere ku katuuni ekitegeera ajja kubeerawo nga bweyekomoma ebikazi bikubya empisa ebikazi bikubya empisa zengo omukazi asobola obutavuma nnyoko
okanya kugamba mama wakito kyatulaba ko si kyajje munangereka kubanga ebiseera ebisinga abakazi bakoze empisa eri balamu baabwe ne famire z'abasajja tebafunyemu okitegeera omuntu ajjeewo n'asiisira n'alemerawo kati waliwo bannaffe bw'oba tonnaba kufumbirwa musajja munyankole manya nti buli lunaku ogenda kuba okukola ku baaluganda lwe ogenda kuba nga omusajja yaleeta omukozi bakyala nnyo omunyankole oli asobola okujja abanga agenda enja ate abanyankole kye batusingako bo nti omunyankole bw'ajja mu famire yo sayimo n'enzija ewuwo I feel at home setaga kubuuza wali butunda anti balina byabukoko keebyo tebalina byakyo manyika tufa bagane kituli mitinga simanya ate wano toyitawo kati sezaala bw'atuula wano oyinza olowooza si wammwe omuyite omunyankole betabiriiko naye nabagamba dda nti bw'ofumbirwanga omusajja omunyankole manya nti kukyaza buli lunaku mukama asimu rihanga asimu abo ne banayingira shwenkulu shwenkazi nyakwenkulu kaka abo bonna ne bayingira ne babeera awaka nga walinga awali omukolo gw'okumanyagana omunyankola akyaza ekyo oteekeddwa okukimanya nga tonnaba kati oteekeddwa okubeera nga oli accommodative eri ab'eŋŋanda b'omusajja ng'era ojja kusobola okukola ki okubagumiikiriza okuggyako ng'akulidde wano obanga naawe okulidde waabwe nga tonnaba kufumbirwa musajja musoga biki byolina okumanya waliwo ebintu byoteekeddwa okumanya nti omusajja omusoga tamma kantu ye n'essaawa eno nga bwe tuli wano ssaawa zino 5 za misana akukubira essimu wayagalira zigidde omujja mu bujja sookoyidde ndi wano munumba toli kuwulira ye mukago okuba otya ye sookoyidde nojja mpolampola mukazi wattu ngolowooza oba aliko ekizibu awo wennyini n'engatto tozijjaamu cap nodda ku mulimu balina high sexual libido ale bangamba nti zimana abakyala nsobola okugamba baba yidda mpulira omuliro anti era kyenjogera kiri ku both genders ku sayidi y'omukyala ne sayidi y'omuki ne sayidi y'omukazi n'abalala bangi waliwo omuganda ye yayita fire brigade ng'amulemeredde muzikize naye nze nsiba ngamba abantu nti bw'ofunanga omwami don't expect too much too soon tosuubira kingi nnyo in terms of satisfaction genda mpolampola ng'omanyi nti saawa yonna omuntu ono akola ki si mawanga gokka nakabbira naye waliwo ebintu by'oteekeddwa okwongereza kati nga tonnaba kufumbirwa basajja bamu oteekeddwa okukola practice y'okwoza okimanyi nti waliwo abasajja abamu ng'emirimu gyabwe engoye zaabwe tezoozeka makanika owa boda beba osanga ng'omukazi akutte brush okutta ekitogi yonna waliwo entuuyo ezitava mu ngoye ng'omusanze akutte brush akuutta ekitogi ky'omusajja aye bane buli lwotunuulira omukazi ng'akuuta bw'ati essaati yo ne brush kikuluma naye nga tomugambe wali abamu ng'enkwaza mwe bakazi bwe bazivaako zaagaana abasajja naddala nga banene zikyusa maapu naye nga zo enkwawa yagaana era ng'eyo essaati awo wali enkwawa wa yero so oteekeddwa okubaako by'otunuulira kati ono omwagalwa wange mufuna tugenda mu bufumbo siikaluubirizibwe mu kwoza abantu abamu twambala engoye n'olugjamu nga lulinga lw'otayambadde awo omukazi aba ayanguyirizibwa mulimu gw'okola kati mwaba ofiisi zinaddugala ate era munnange mulimu n'abantu nga makanika naye ng'ate muyonjo ng'alina engoye ezikola emirimu bw'aba nnyuka n'ayambalamu engoye ezikola ki okugyako ab'ebyennyanja kizibu nnyo omusajja okukola omulimu ng'atunda byennyanja n'otamanya nti byakola ng'otuuse ewakaawe kubanga akasu kakola ki atambula nako okutuuka ewaka era abakyala mutwagale nnyo kubanga ebyo byonna tusacrifice nga tukola emirimu egyo tusobole okukola ki bakolerera so mwegendereze so mu bufunze batubaleka nga tumaliriza ensonga ya Daniela alina okukola ebintu biri bye twasoose wammanga n'atafuna buzibu yalina obikola n'atafuna buzibu bw'ojjanga mu maka g'omusajja nga wakajja osooka olagire ab'eŋŋanda nti olina empisa embi awo bakuveeko jattive mu ddiiro otherwise mama Rahim otherwise oteekeddwa awe mama Rahim otherwise fere tutemesa tetutemesa oyinza okugenda okutemesa n'osangayo omulamu nga naye ali mukudaala n'osanga w'oluganda twakkiriza ale osobola otya okugera ku by'obufumbo nga toli mufumbo
tudde ku mulamwa oyagala kunkwata mu liiso ng'otunuulira mukazi wange anti mbadde naakamula ate nali mulabyeko ate nkozeewo y'okupaakingawo paakinze banze mba nfuuse wa bigere yasi muganzi nenzirugavu ziwangaala abasajja abagezi saimo omusajja bw'aba talina mmotoka buli kimu akiwolereza omusajja yali atambula ne mukazi we ku kkubo Range Rover ne bayitako ya miliyoni 4 musajja n'amugamba olaba lwe mubeera ennyo mu mmotoka ezo chances zibeera nnyingi ezifuna akabenje n'osaanawo tosobola kugatta bwavu nga tolina na bigambo omusajja omwavu amako gafugira ku bigambo kalinza olaba eyo emmotoka yo era bwe ngende wa mukyala wange muga motoka buno bwali bulungi naye bipapula kama kati ebiseerere ebyo kati eno ogiwulira etuula ku ttaka ogiwulira n'afumbayo ebiri nga bw'ofuna ezigigula omanyi n'emmotoka ezo kati ng'eyo eyange sijjana gyogera kika naye ozimalamu amaanyi kizibu okutambula ku kkubo n'oyisa emmotoka 3 nga togisanze abaana b'e Masaka baazintamya bannaye abaana bazifuula taxi baati tulina engeri gye twetunuulira nga tweyisaako teri anyega munne lwakubanga ekino ky'emmotoka eyo ebivumu bya bitono nze navuga ku mmotoka akatono jjayo akantuko jjayo potiyo ate bw'ogifubutukamu ng'oli musajja muwanvu ngaggu bagamba bannaye akamotoka k'abakazi yo abakazi babagabira za bwerere kyovola akati ffe abamu okwewala ebivumo bw'oba ovuga emmotoka nga si y'amaanyi oyongeza music bye bakuvuma omukazi tabiwulira naye tulanga ekimalamu amaanyi ng'oli okugaba ebya booda emmotoka eneeyazika enyuma ayibaye ku mmotoka ekintu sobi gy'otakolanga ffe emmotoka wali Dr. T nga yakagula Mark 2 yasooka katuba tukkira ku namina baba emmotoka yabakimanyi n'emmotoka enkadde nayo zeekulize zaakula emize emmotoka tyagaana okuva mu kifo ne tussaamu ddabo naye buli wa booda akuyitako akulekera ekigambo lwaki mugula emmotoka enkadde bikoze bityagula amafuta atunda emmotoka nywa butooseererewo kale naye n'abakazi omanyi balinga mu mmotoka buli mukazi ebiseera ebisinga tugaa nti buli mukazi alina emmotoka gy'afaanana omukazi omu omusongovu omuyombi eyo wiishi waliwo zino abatava ku mulembe nga mukazi mukulu naye nga yeerabirira eyo benzi okitegeera tagwaki tagwa bbeeyi waliwo bano gwensanga gwempaako kasita aba nga ayinamu kayoola buli omu agende taxi kigege wasoma waliwo bano bakutwala ekiro omusimba bukedde ezo drone waliwo akakyala akatono ennyo nga kampi eyo vitizi waliwo akakyala akatono ennyo nga katambula n'omusajja omunene awo kitwale nti kapaso ukapaakinze kumpi ne baasi tulina engeri gye tuleetingamu abakyala nga tusinzira ku bika by'emmotoka katukubye ku bulango tukomawo Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate zonna oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga ne bbeeyi yaazo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere tusangibwa ku Hoima Road Nansana Municipality Wakiso District Esimu 0756-4M oba 0705-4M7-993 tufuna ku WhatsApp +362-382-388-59 Kampani eya Wildlife Millions EU abatuusa ebizigo okuva e South Korea ne USA ebikola ku lususu n'enviiri bakuleetedde ebizigo ebigenda okunyiriza. Ebizigo bino biyooyoota olususu ate tebikujja kukkalayo. Olina ebizigo ebyakwokya, olina mbalabe, weekwata ebizigo bya Wildlife Millions EU bikola ku mimwa n'olususu olukakanyavu era bigoba n'enkanyanya. Tulina ebizigo ebikuza enviiri, ebigoba situka mu mutwe n'ebizzaawo enviiri ezaakutuka. Ebizigo byaffe bya butonde n'akawawa akabivaamu ka butonde ate tetutunda bicupuli gwabyetaaze tubikutuusaako wonna w'oli okwetooloola ensi yonna ate bw'ogula mu bungi tubikuweereza ku bwereere osobola okusasula ng'oyita ku PayPal, Apple Pay, Google Pay, Credit oba Debit Card, Western Union, MoneyGram oba okuyita mu bank. Gwali e Bulaaya gula ku mutimbagano ku www.wildlifemillions.com oba basange mu My Hive Shopping Mall, Vienna, Austria. Ali e Uganda
genda ku Care Center, Coach Mall, Kampala. Ebizigo bino bikuleka kulanjiyo era bikozesebwa abaami n'abakyala. Tukubireko oba tufune ku WhatsApp ku 0772 38 1305. Weekwata ebizigo ebya Wildlife Millions EU era tukukakasa nti bw'otafuna njawulo mu nnaku 3 sente zo tuzikuddiza ng'olina risiiti yaffe. Kyagala maso kusaimu official najo sinziro kubanga twegaseeko kale banafa ba Wildlife Million EU be batika ebizigo kuva mu ggwanga ya South Korea ne ggwanga eya USA. Eno product y'abanafa ba Made Flower bwenjogera ngogenda ku Google ng'ogigogolingako ng'olamanya kye tuwogerako. Binene ebintu bye tulaga sibye ebizigo byammwe bino ebya bucket ebya bulijjo. So omuntu ow'omutindo, omuntu ayagala ebintu ebirungi, banafa ba Made Flower bakola ekintu kino era bakayita ka Pure Feminine Wash. Pure Feminine Wash kikyagenda okuyamba gw'omukyala okusobola okubeera nga akuwa akawowa akalungi okuyamba ku infections nga zikutawaanya ajja kuyambako. Kakati ngambye ati waro bana bakyala nga mujiminga naye nga time gy'omala ng'oli mu gym I understand obo otuyana naye ate nga gwe otuyana otandika getting uncomfortable. Kakati oba okozesa Pure Feminine Wash najja kuyambako uncomfortability eyo gy'otandika okufuna mu bitundu byeyo ejja kubanga ate akuyambako. Waliwo abalala nga mutambula bw'otambula olugendo oluwanvu naddala aba travelers obeera nnyo okunyonyo okuva mu kitundu ekimu okudda mu kitundu ekirala. Waliwo ennyonyi nga ya ssaawa 12 olumu nga ne stopover gy'ogenda ofuna tojja funa budde bweyonjaako. Still ebyo singa otuuka mu mbeera eyo nga woonaatuke tojja era ojja kuba toli comfortable. Manyi bino ebintu weba nkwawa nga tebannakuwulira banneiba gwasooka okwewulira. So kakati kanera kajja kuyambako. Feminine Wash genda ku www.wildlifemillions.com okusobola kubanga tofuna product eyo. Kati ate aliyo ngo celebrating Mother's Day tugamba nti tulina products zaffe nnyingi nnyo ku website yaffe ezi anti-aging oyagala mama wasigale nga alabika bulungi oyagala mukyala wasigale asigale nga alabika bulungi bakyala baagala okusigala nga bato tulina products nnyingi nnyo eza anti-aging ku website yaffe ya www.wildlifemillions.com. enamba y'essimu eri awo osobola okuba nga tuweerezaako message n'omanya ebisingawo. Kale kakati nzikiriza mbeere nga ate nkutegeezaako ku bannaffe aba Almuta Enterprises Limited batunda proti ku bukadde 10 weefuna proti nga erina n'ekyapa. Kale bakule ku namba yaabwe y'essimu osobola okuba nga ate ofuna ebisingawo. Ne Rosemary Beddings batunda bya mukisi ngenda basanga Kasubi bw'otuuka ku bitaala booti nga agenda Nansana ojja okubasanga bagamba nti longoosa ekisenge kyo nga ogenda gye bali. Bagamba nti sente zonna z'olina osobola otandika nazo so teekayo akasente mpola mpola then sente zo bwe ziwera n'ogenda n'onona product n'onona ebintu byo. Kale ne bannaffe aba Rosemary Beddings kale kati kammalirize ne bannaffe abakwagalana bano bagamba balina trip okugenda e Dubai. Kiyinza okuba nga kitutu kya kutambula kugenda Dubai naye ng'obadde obibalabalamu nga tebisoboka sente nga nnyingi. Kakati ky'ogenda okukola ogenda sasula $5.5 million. Ku $5.5 million tugenda kugulirako ticket, tugenda kufunira visa, tugenda kusuza, tugenda kutambuza, ogenda kulambula ebifo byonna bye tugenda ogendamu. Kale namba y'essimu eri awo wansi. Kati buli kintu kyonna eky'ekirooto kyo mu Dubai ogenda kituukako. City Walk ojja girambulako, Dubai Marine ojja girambulako, Dubai Jeremiah ojja girambulako, Abu Dhabi Garden Mosque ojja girambulako, Grand Mosque ojja girambulako n'ebifo ebirala bingi nnyo biri 15 bijja osobola okuba nga atolambula. Kale gwe yendateza okuba nga ogenda ku honeymoon era genda ku holiday tugenda kikola wakati w'ennaku z'omwezi nga 1 paka nga 8 July omwezi ogw'omusanvu twegatteko tugende tulambule. Urban Kojja gwe tukyali naye wano mpola mpola tunyumyamu ate okumanya kiki kyaliko owange awo tuvuddewo nalabyeko ku bya Nwaagi. Tunatera okuyingira okwogera ku nsonga z'ekisenge zensinga okutegeera nalabyeko ku Nwaagi naye before ku nsonga za Nwaagi nze nalabako ku Nwaagi oyo ng'ayogera njagala ku guys simanyi wa mutuufu sagala mujajinga and I'm praying hard abenga mutuufu kubanga abeera mutuufu alina right ye Yes, ensonga zonna gye ziri. Abasajja bali responsible gye bali n'abakazi be bayitamu nga bakuza abaana babikola ki bingi. Naye all the time tubadde tufuna side ya mwami yokka ya mukyala yokka. Tubadde tufuna ku mwami. Naye nsaba nnyo abenga imiki taata w'omwana. Naye obanga sigwe taata w'omwana nze Nwaagi ne bwana kuba katayimbwa
ate asobola oyo omuwala Zolo naddala ku mwana we najjo olaba bakozi naddala ku mwana we so twali wano ku KDD ng'ali ku mwana wa Grace Khan abantu banenya Grace Khan kye yakolewa papa waliwo ne yali kuwa full figure noyo naye nawulirako yaani mu byonna nze omukazi omuntu avaayo ne yeesiba ku mwana we nga si yamuzaala ensonga nsaba obeere nga gwe taata w'omwana awo mutandikira awo ensonga z'abaana oba z'obukubagano ku baana zibadde nga zitambula naye kisookera ddala nga tunaana kwogera ku nsonga eyo mu bino byonna tuteekeddwa okutunuulira obulamu bw'omwana because bimukosa and she's a teenager right now aswala ali mu myaka egiswala bw'abeera bano abaana abato okitegeera muwala wa Nwaji takyasobola kunaabira mu lujja atasobola kitegeeza atandika okufuna ensonyi so bino byonna of course bireetera abantu okuteeka omwana at stake era tugamba nti most of the times buli wabeerangawo ebintu bino newobanga obadde obisaagiramu manya nti bikosa omwana newobanga obadde tosaaga lumirira omwana kubanga ogamba gwamuzaala kati buli lwobireeta ne bibeera mu public ebiseera ebisinga olumirira omwana naye nze ngamba bwe nti ekisookera ddala ebintu bino Nwaji tabiriimu kubanga nga bwe mmanyi Nwaji si ye muntu asobola okudda muzannyo waliwo abadde bagamba nti eyinza okuba sitanti Nwaji tasobola kuzanyira ku mwana we Nwaji gwe nalaba n'engeri yayogeramu ku mwana we tasobola kuzanyira ku mwana we Nwaji abadde n'omukisa ogukola obubadi not now so she cannot do that on her child then Swanzinga company argument Swangs webe nakola akabadi ekayisa mu second party basobola okugamba omuntu nti jangu ovuma omuyimbi waffe naye ng'omuyimbi waabwe si yakakoze kakati kino ekyaffectinga Nwaji yennyini nga kimu affectinga ng'omuntu tasobola kubanga tekisobola kubanga akirimu naye nze nange neewuunyezaamu era nsaba nnyo my prayer is omusajja ono abeere nga si ye taata w'omwana kubanga ffe tusuubira omusajja ow'obuvunaanyizibwa nga looya inginiya olwo omusajja tulabye ebifaananyi nga n'ebbeera alinyeenya biri bweru agamba nze ki nze taata w'omwana oyo I hope it is not true but if it is true then awo tugamba bwe tuti omusajja yenna nga walekera omukazi omwana tolina authority ejja wadde okugezaako okwekuusa waali mbu omusaba abasajja abamu tugenda tusobola obuvunaanyizibwa bwaffe sayimo ozadde omwana wuwo n'omulekera omukazi n'atoba naye ogenda okulaba waasanyusiza olwo n'otandika okujja nga okola ki n'otandika okujja nga mbw'oyagala okubanja omwana abakazi abamu naffe batusuulira abaana ng'abasajja omukazi n'akusuulira omwana n'otoba naye mu mbeera yo omuwadde ku maamawo omugjeyo omuwadde ku basisita bo omwana we akulidde mu ki mu mikono kumpi gy'abantu 30 alaba omwana atuuse watuuse ng'olwo alyoka ajja mbw'aclaiminga ownership y'omwana ate abo batawaanya bw'oba okimanyi nti tewalabirira mwana omwana oyo n'omulekera omukazi n'abaako wafumbirwa manya nti omwana oyo takumanyi nga kitaawe omwana oyo amanyoli eddya nnyina mwali era nkwegayiridde mwe abakyala mbagamba bwe nti mukome kuba ex bammwe kubanga ex gyakoma okuzungira mu maka mwe wafumbirwa mbolo okujja okulaba ku mwana manya omwana n'afuuka omwana manya nti n'omusajja ono gye wafumbirwa agenda kuggwako emirembe gigenda kumuggwako era ngamba omusajja ng'omukazi yakulema omwana osigala ozungirako waaki omwana amanyi nti kitaawe omusajja yenna because I've been in a relationship negaana teri relationship egaana nga toyina mukisa gwa gitereeza olunaku lwovi waka n'osimbula emmotoka ng'onyiize oba oyina omukisa okuddayo n'ogikyusa n'ogamba mukazi kale tubireke oba n'osirika mwena ne munyiiguluka nga mukola ki muli awo ate era nakano nkagamba abantu nti buli lwe mubeera nga mutera okufuna obukuubagano ne mwagalwawo naye nga buli lwe mubufuna bubayisa bubi bwe muddamu ne mutereera fuba okulaba nga okwatirira okutereera okwo by renewing your senses ogaye nti saawa yonna nno tutabuka si buli kantu omuntu kayogera ne katakusanyusa nti obbulukukisawo oluyombo gamba nti kano kankaleke kayitewo kubanga anytime tusobola okukola ki okutabuka naye abasajja mbagamba omuntu yenna okubeera nga oli mu memories z'omwana wo kibeerawo between myaka 4 ng'omwana atandise okutegeera n'emyaka 15 omwana gw'otaabeererawo between myaka 4 ku 5 ku myaka 15 ne bw'onajja mu bulamu bwe ng'omuwa ensi n'eggulu aliba takumanyi mu bulamu bwe era aliba taliiwo okukola ki
aliba taliwo okujjukira kuyamba mu biseera walina okuyambira. So abantu mbeere bulamu bw'abaana bammwe nga bakula. Beera omanyi omwana wo ajja kunyumiza ebiboozi. Omanyi bino tubyogerera wano. Ne twali kintu kirungi nga kkoma waka mutabani wa muwala wo n'agambayo ekigambo ekipya. N'oba n'omulira ng'ayogera ekigambo ekipya n'ogamba nti ono omwana nga akuze. Oba n'otambula naye ku booda oba n'oba ng'oyogera naye. Kati one time nze nali ndi waka mwana ngambe motoka nga tevuma nga Subaru. N'ogamba nti nga ngambye akagamba alinga agamba ngo. Not because he challenged me naye kyajja mbungo wange ono mwana yayawula ati envuga ya Subaru. Ne motoka endala. Oba okitegeera. Kati ebyo bikufuula omuzadde ne tobadde wo. Kati nze nga sinagula motoka katabani kange ka Rahim twali tuli mu taxi. Nga ngenze kajjayo ku ssomero we kasomera wali Makerere Kavule. Tutudde mu taxi. Nenkagamba Rahim. Waliwo essomero eddungi Zainab. Ddungi nnyo. Kale. Kaakati tuba tutudde mu taxi. Nenkagamba naye Rahim okimanyi nti abakazi baayala. Nenkagamba taata lwaki. Kana katono naye kali sharp. Nenkagamba omwana nga bikolomu. Bino ffe tuli basajja. Ate nze abaana abange mulina okubaamu kojja. Ekigambo ky'ogamba mwana okirowoozezaako n'okiwulira. Kati ngenda mba sportinga, ngenda mba yitaayitamu ndabaani abakazi baayala. Ne mugamba Rahim, naye okimanyi nti abakazi baayala. Koye. Ne kangamba lwaki ne mbaga gutula taxi eno yonna nga ndimu omusajja. Ne ngamba nedda taata. N'abasajja baayala. Lwakuba basinga bavuga motoka zaabwe tebalinnya taxi. Ali kakosse. Kalo ekintu omwana kyakugamba. Sometimes by the way byebiyamba bw'oba tolabirira mwana wo omisinga okunyumirwa okwo. Era bridging relationship. Kyokka tukitwala ku side B. Onaso eno topic nyinzo kuyingira mu katono nnyo. Kitutwala ku side B. Nti nawe maama amma taata omukisa okulaba omwana we nga taata ayagala. Okola birwaki. Nti omwana ono ayinza obutafuna mukisa kumanya taata we yaani. N'atuuka okujjambula kati saa zino singa ompa omwana. Ngambe nga myaka 15. Ne bamugamba nti Saimo ye taatawo. Omwana yagenda kujja wa Saimo si lwakuba nti anjagala. Agenda kujja nga faani mu bulamu bwange. Kyokka nga ate omwana talina kuba muwagizi mu bulamu ki? Nti maama ne waabeera nga afaanana atya asigala maama. Nga tukula taata asigala taata era omwana omusanga ali mu kukaya n'oyo daddi wange yasinga naye nga daddi talina kyo toyina kyosinga. Omwana wo naye bali mutuuza mu bazungu 6 nga mulimu Sudiri oba Bagagga Kirumira Hamu ne batuuzaawo naawe Lukyolo ne bakagamba ak'emyaka 2 genda osonge ku taatawo. Kajja kubayitako bonna kasonge kwani kuggwe. Ekyo kyoyogera ekyabakyalo okugaana abasajja oluusi okulaba abaana oluusi kiva ku mpisa z'abasajja. Abasajja abamu ssebo ayagala omukazi bw'aleeta omwana okumulaba akole ki? Alime kubijja. Nedda waliwo abantu abamu nga be twayitamu nga twawukana bikyakuli ku muki? Bikyakuli ku mutima. Nalaba Dr. T, I think he made yali Kasuku. Yakola submission. Gye ndowooza nti nno buli muntu yenna ayetaaga agirowoozeeko. Nti bwe tuva mu relationship ne twawukana, of course teri mukazi ayingira mu bulamu bwa musajja nga tamwagala. Wadde kale wali babeerawo kulinda taxi n'omusajja bw'atyo. Kati bwe twawukana ekisooka kibeera nga asibye zzaala ne bakukola ki? Ne bakkuba. Tugenda ofuluma relationship nga ffenna tuli balwadde. Naye bw'abanga maama toyina na busobozi bukkiriza mwana oyo kulaba taata we, kitegeeza okyali mulwadde. Kitegeeza nti buli kyonna ekikwatagana ne taata oba omusajja omwana oyo genda muwa kiri negative. Andi kati Saimo waliwo abakazi abagaana abaana okulaba abasajja nga bandikyagadde naye waliwo n'abasajja abasukka okukolima. Omukazi yava gy'oli najjewuwe obulamu ne butereera naye omwana buli lwe bamukuwa omwana akomawo ate ayogera ebigambo. Wadde okimanyi nti taata yaŋŋambye kino, wadde nti taata yaŋŋambye kiri. Akati okimanyi nti waliwo omukazi asobola okujja n'agamba nga gwe taata n'akuyita n'agamba sooka njagala omwana nga akumanya nti gwe kuki gwe taata we n'akuwa ne by'olina okwogera naye ng'akimanyi asobola bikwegamba asobola mubimwegambira ng'omukazi naye bijja kukola nnyo amakulu oba ontegeera nga gwe abikoze eki nga gwe abimugambye. Ate naffe era abaami waliwo obudde ne bw'obanga omukyala yakulekera omwana naye bwe muba musigadde enkolagano waliwo obudde bw'olina omuleka n'agendako ewa maama amubuulire ebyekikazi nga nawe waba okimanyi nti maama tabimanyi
Atisto omugamba nti omwana yogerako naye na kino na kino na kino n'ekisembayo okuleka abantu abazaalibwa nga basiru omusajja bwa realizing nti now this woman respects me for only one thing kubeera taata wa mwana we ne waaba mubaaya atya asobola okukyuka abantu bonna betulowooza nga abafu nze Miki yanyumiza emboozi eno kyalo girecyclinga n'ojjogera yagamba nti omusajja yanyumiza mboozi omuntu eyamulemesa okunywa enjaga oyo Kato Musege omujjukira gwa ku Masasi yali Kato Musege yamutumanga sigala naye lunaku lumu amutuma sigala mugamba gwe yanga kendi kusanga ng'ofuwa sigala oba otegera ye yali amunywa naye nga teyandyagadde oba otegera bulungi mwana ono kumunywa kati it is about first of all respect is very important abakazi bw'omanya nti omusajja failure kituufu asobola okubeera nga ki nga failure naye ganti oyinza oba tosobola muweera school fees oyinza oba tolina kyosobola mumukolera naye osobola okubeera taata mu buki mu bulamu bwe n'omuwola ebbanja ye okufuuka taata anti kati Saimo ekintu ekyo kituufu era nkiwagira naye nze ndowooza nti ffenna tulina okusooka ne tutegeera nti ekituufu twayawukana naye mu kwawukana kwaffe tuyina ezzadde wakati waffe ne mutula wansi ne muteesa tugenda co-parentinga tutya omwana tusobola okubanga omwana waffe tumulabirira tubeera naye buli omu amufuna wayagalidde naye nga tetususiza bwe tulina koma okitegeera nti omwami bw'obozze okulaba ku mwana nkwegayiridde baako wookoma mu bigambo ebimu okole kya parenting n'omukyala n'abakyala nabo bennyini omukyala agenda najja waka n'akutabulirawo yanobawo n'akulekera abaana obaleetedde omukyala omulala agenda okuba maama mu bulamu bwabwe ate mukazi wa mumazeeko emirembe so I think it's about buli omu kumanya wakoma naye nze kyengezaako okugamba nti ebiseera ebisinga buli lwokkiriza omwana wo najja mu bulamu bwo simanyi na lwaki topic tugiruddeko ennyo ndowooza nsonga nkulu buli lwokkiriza omwana wo najja mu bulamu bwo ng'akuze n'otamubeera mu bulamu bwe ng'akyali muto manya nti omwana oyo agenda kujja ng'embeera ze tozitegeera oyinza okuba ddiini olina enzikiriza omwana wo najja ye nga talinaamu ddiini wadde omwana ayinza okujja nga mubbi awaggusa ekifuba yakubulako akyali muto n'ayimirira mu maaso g'omulyango gwo taata mbadde nzize nga wanjawulo nnyoko oyo gwe wandibadde oyagala akole ki anti kyenkugambe nti buli mwana bajja mu bulamu bwo nga mukulu agenda kujja lwebyo ndala nnyo kuzizo wakati Saimo oli wano naye waliwo enkuza gy'okuzaamu omwana wo nga naye bakugamba nti omwana wo akoze ekintu kino tomuwakanira wagamba nti omwagala naye waliwo kyosobola omuwakanira nti omwana owange tasobola kukola kintu ekyo batosobola kwogera kigambo ekyo okitegeera waliwo mukwano gwange yalina omwana mukwano gwange Lwanga musajja awangalira mu bitundu bye bweyogerera awo yalina katabani ke nga kamutawaanya nnyo nali nkyayogerera ku mizindalo gino egiranga ku kyalo egibika abafudde naye wakolerako najjo nagikolako obonyebonye nnyo nensi Lwanga nga buli ssaawa sente ze nzirya anti yazzeemu yabuze yisaayo ekirango oba okyakwata bwoti peni owandiika ne bamukubira nti alabise ne zikuyita mu ngalo kati nange omulundi ogwaddako yayogeranga bwe njogera omwana yabuze naye ng'omwana amutawaanya nnyo naye lumu aba atambula bwati ku street ebweyogererawo entebe agenda okuwulira omuntu agaana naye omusajja oyo baali falumbeeki n'akyuka bwati ani akyogedde nga mwana gwe yazaala so omwana asobola okufuuka akayinja mu ngatto singa tomumaintaininga namukwatira wano wansi olina mutereereza naye bannange omwana bw'oba tewaliiwo mu bulamu bwe ng'akyali muto n'omulekera omusajja oba n'omulekera omukazi nkwegayiridde sigala gy'oli ajja kukulaba ng'akuze ng'obudde obutuufu butuuse abakazi beekyawa n'agamba bw'ali bulwako ekikawa kirindi muziika mulimbo naye nga byonna bituukawo oluusi lwa neeyisa ya taata wa mwana etagumiikirizika oba neeyisa ya mama wa mwana buli lwojja ewaka abaana n'otandika obbalingiriza obatutte kadduuka omukyalo ow'omumaka tamanyi olw'okuba gwe abazaala obagulidde obisikiti kwegamba bw'obateekamu ebigambo ozze lunaku lumu naye ogezaako okulaga nti gwasinga okusinga ono awangaala nabo kyovula nze ngamba abantu buli omu kati nze omwana owange fast ball nabbayo mubbe ku buko nga nfuuse oluseke bangamba azirise omwana azirise derere nga alumbe luganda lwe lwakwata omwana wange asiba akuba yaabwe buli ssawa kumbe balimba abaana balina abakazi balwala azirise kati omusujja ogwolutentezi kati agulwala infection n'alwala ekifuba wamala okuva ku kifuba n'alwala kino ogamba tuli ku kiki bamunsanza Masaka ku radio Suubi e Masaka
mbo mukazi amulese mulabeko nga omwaka ogwo ne muga abeera awo ngene mugulira ice cream namwetikanga nsawo ya Amanda paka kati waiseewo emyaka 9 esuubinga baagigala twali tukyaliyo ebiseera ebyo so most of the times nze ndowooza nti ebyo byonna bijjawo lwa nsonga nti mulimu family abasigaza omwana wo gwe ng'omusajja ne bakumalako emirembe luseke era okubajjako omwana oyo bw'olaba ng'omukazi alwanira okusigaza omwana naye ng'akimanyi nti taata alina obusobozi obulabirira omwana oyo manya nti alaba oluseke lugenda kubanga omwana oyo agirako akantu buli mwezi so it's about kutegeeragana kale tuvuddewo awo naye obudde bwalina okubeera n'omwana mu bulamu kiri either way naye nga bantu abaawukanye obusungu bulina okukendeera anyway awo tuvuddewo nya tugende nga tonnatuwa kalabo tonnatuwa kakaama ka mu kisenge owaayi ebijujjulu bya hamu wabirabye bannange kola ssente weeyagale bannaaye kola ssente weeyagale ebijujjulu bya hamu byatulaze nti omusajja omwavu afuna mukazi gwasobola so si gwayagala ebijujjulu bya hamu abakazi bonna balungi mbooko naye tewali bonna bali wamu abatudde mwati naye Katonda yatukola bulungi ng'ebintu ebyo tebitamiiza kati abakazi batandise okweyerusa olw'empaka anti hamu ayagala beeru amaaso bagenda gakola bati abagagga balabika baagala beeru omusajja yalaze amaanyi abalongo peya 3 bino bimuwoza simanyanga abagagga simanyi tebamalaako hamu yakulazeeko peya naye kati hamu mu myaka 35 amaanyi gala ati abagagga omugagga taba na budde nnyo bw'amaanyi ago andi twali twamanya abagagga baba bakadde hamu yatuleetedde mpayo omugagga ow'ensibo nga hamu wano mu Kampala ng'ayimiridde bakubuno obugagga bwe nti nazikubye naye ngamba mugagga nga muto wa 35 batono kakati ani Katonda ekitata kikola tugenda weze emyaka 35 ng'obulamu okyagatta buki n'ogattagatta paka ku 5 sente zitandika okujja ofunye sukaali ofunye pressure kakati nga balanise kuyita muzeeyi naye kati hamu omuyite muzeeyi omwagaza ki bannaye bakazi ba hamu ate bannange naawe omusajja omwavu tobeereyo ne weepanka okole hamu kyakoze abakazi bajja kukukuba abakazi bajja kukuba kyebakola Saddam Rashid abakazi bajja kukuba abakazi kati abasente kati olwaleero hamu omulaba nga bwali omukazi wa hamu talina kyasobola kutoola ku hamu ne bw'aba amuwadde buli kyonna kyayagala hamu asigala ayimiridde ovanga ku muntu banka gwebba emyaka egisoba mu 10 naye nga tamanyi nti banka enziba ekitegeeza nti sente zasukka ki kati omukazi wano nange ekyo nali nkyali kyenguddeko ensawo yange eno yali obeera bubeezi nakakadde mu nsawo ne bakubuzaako emirembe ekiro okateeka wansi w'ekisimu ensawo yange yasulanga ebinusu nga simanyi wamma nenze lwe nasooka okukwata akakadde mu nsawo nasula ntudde nkateekeko wansi w'ekisimu laba babbi we batuukira ku mulyango ne nkajjawo teekeko mu ntebe entebe eyo nayo ne nkajjawo wansi wa piro nga ate batuukira ku nzi bayinza oziraba sente miliyoni y'essente n'ekumalako emirimu naye abo basajja naye ng'ovudde ku byaki nze nali nfunye ku sente Archie Brian Went yazimpa $350 nandi mwavu twalina ku Comedy Star Brian yampa 350 Muhanji nampa 2 kati 2 noteekaawo nasooka nenkwata 350 ebigenda mu stocks nembituuka nembiteekako wansi w'ekitanda ngenda okulaba ng'oli ekyamazima bw'atuuka agwira ku biki kwatuukira nengenda nembiboneka waluka kesi embwa mmwe mukole abakazi mboko fire mbeerera yasoose okubeera mu bulamu bwabwe okitegeera abagagga kyayagala kyafuna abaana becontrollinga bokka kati waliwo omukazi asobola okunoba ewa hamu kubanga yafiira lwakubeera naffe eno tulina twegumya tugamba hamu abalina yabawasa ffe naffe tulina betukaabya ate nga tetubawadde munange abaana kyebakola obuwala obukyotala wano bahanka wano obuwala obukyotala bukaaba ate ku bwereere waliwo omuniga ajja n'omuwala mu butuufu ngulabira ddala alina kuba wuwo abaniga omulaba omuniga nga ayina kubiddwa naye nga ayina akawala keeru bwe kate nga kamufa bwe kamukiisi nga bwe kamuhagi nga bwe kakola kino ogamba Katonda wange kale waliwo ekifo kye twagendako eyo ne kasukwe bayita difrika
nga muniga yakalesi yali mu kyotala mulungi bwata ana abasajja balina ebigambo ze saako ku muvubuka nga ali ku muwala amugamba ebigambo okumala essaawa ezo waliwo abasajja ye nga agogemanyi ge waliwo abasajja ye nga amaanyi ge gali ate nga byagamba omuwala abinyuma kubanga omuwala yabeeranga bwati kuba omuwala yali atikye emmanga ng'atunudde mufu waggulu ng'omulenzi amutunuddemu atunudde wa naye ng'omuwala basaawa yeebo nengamba saawa 2 abaniga baba n'ebigambo ate abaniga baba n'amaanyi g'ekisajja asimba evivi bwati omuniga talina kyenyinyala ku mukazi teri mugagga agwa bakuli teri mbuyemole naye ffe bw'ofuna omukazi era lwasa abadde agigwa ndowooza omulaba yaweddemu paka wansi ku ttaka takyalina wadde 10 ye yakyeyogerera ate tumuwaayiriza yagamba sikyalina yadde olwaga abakazi banziza ku ttale nadda ngambe kimadde mwogera yakyogera ng'agamba nti ayagala nnyo kola ki yagamba nti ebbakuli emuwoomera nnyo ebbakuli ate kati abo balwasa ate ngamba abasajja nti bannange omukazi bw'abanga alina ssente gw'amaanyi go kumusanyusa mu buliri togenda kugattako bwavu ogatteko n'okusabula eddakiika emu kyenva mbaguza eddagala ne bagaba bajjendi bawe ebiseera ebisinga ne bwe kiba kyetaaga kusolobeza bbakuli ya mukazi ng'olinaawuta obusomyo mu ggumba abakazi kikole akantu kano mukakozesa ennyo nga temunnasa bintu ebyo pure feminine wash bannaye omusajja ayimirire ku stage ya boda ku makyage emimwa gibituse bamubuuze wabadde ki nti musujja gubadde gunuma guli mu kufuluma naye ng'ebbakuli ye yamubutudde emimwa ebyo byonna bibeerayo so kati abasajja abagagga tebalina nnyo budde obwo kati ate ffe abaavu ago ge maanyi gaffe gw'omwavu oteekeddwa okubeera nga era nsiiba ngamba abantu nti muwenye ekitiibwa basikaali abo abakuuma amageeti g'abagagga abashamba boyi baani wandeekanga nga ye taataawo omutuufu gwe mutabani w'omugagga kubanga bebabeezaawo amaka g'abagagga naye kati waliwo abagagga abamu ng'amaanyi gagayina peya z'abalongoozi era bazijja nga yeesobola kati ayinza kukeera kine mukama ayinza mwevu maki katonda akuwadde sente ku myaka emito emyaka ng'amaanyi ogalina oba togalina wagakuwa gakugasa wawona emyaka gye bawa amaanyi kati omuntu w'emyaka 5 7 kale 5 abamu baye bakyali b'amaanyi nga tannafuna birwadde 7 ne bakuwa eddagala ly'amaanyi era nalitukanira ligamba kati bannange ninkole ki singa eddagala lyalyo galituka ligamba bannange ntuuse ebinywa birwadde bikadde kati nkole ki nkozesa engalo bw'oba tolina maanyi myaka 7 tukolere ki tuwa akabbo k'omukwano tumali naye nga ekisookera ddala bw'obanga oyagala okumanya omusajja bw'akuleetanga out ne mutuulaawo nga tuli wano ne sayimo ng'omwana w'obuwala ebiseera ebisinga weeyise bulungi era manya nti balina okukugeya nga weewunguddeko bagenda mu kinaabiro oba nga weewunguddemu kukwata ssimu awo wennyini abasajja yadde tekalina kabina naye nja kukuba mugumu 2 kati g'omwana w'obuwala ky'olina okukola abasajja balina ekyo kali katya kako ku TikTok kalabisenga akamaanyi naye nga tekalina namuga wavubye kayamba yamala gakubamu era byonna oba oyagala okubimanya g'omwana w'obuwala lekawo essimu awo mukasawo ng'erikodinga awo wulya naye bagamba nkalabi kalina obwoya bagamba obwoya bwatta abakazi ababebi ababa n'amazzi kati g'omuwala okumanya bye bakugeyeza kwata essimu eno giteeke mu recording leka mu kasawo awo ku mmeeza ogende mu kinaabiro ojja genda okudda ng'emboozi yonna wagikutte edda wano ku ssimu ogenda owulire bye bakwogerako ebintu kati byafuuse byaki bya bukodyo naye nga bannange tuyingira ekisenge ekisookera ddala nsiba mbagambe nanzira bannange munyweze ku bitanda teri kintu kitaataaganya mu kikolwa kya mukwano nga kitanda kikaaba nekikumalako emiyembe ate kitanda kikola nnyo ku muwala ng'oli singo ng'okyaza omusajja n'atuuka n'okutwalira mu slow motion kubanga ekitanda kikoze eki era mbagamba ekitanda bwe kiba kibasussa obbakaabira mukyekiikemu bwe kiba kyekino mukyebakamu muti kibadde kijja kaaba amagulu gaba gajja kulengejja eno mu bbanga naye kiba tekijja kaaba kati abamu bawanvu osinziira wa osinziira okutte mukazi ku mutwe omusajja oba oyagalanga okusinziira okwata ku mutwe gw'omukazi ono ndese mu mboozi ez'emmanyi gye tusookedde mbadde sitegeerayo bulungi bw'obanga oyagala ensingo bwe okusinziira kwa mirundi okusinziira kw'abasajja kwa mirundi 3 mu kikolwa esooka ensinziira esooka
ye yokwata ekigere kino n'okisimba eno omufaliso gye gukoma ku kitanda awo tusimbawo nnyo ekitanda ne musemberako mu makkati gaakyo nga temutuuse nnyo mitwetwe omusajja n'asimba bw'ati ki ekigere bw'ati ng'akisimbye wano ku kitanda nsinziira nungi ensinziira ey'okubiri yensinziira ey'okukwata omukazi omutwe nga guno omukono gumu guweweeta bbeere nga guno gumu gukutte ku mutwe awo n'otwala abatalina waakola ki abatalina waalaga ensinziira ey'okusatu eyo ebiseera ebisinga gwe ng'omusajja amagulu go gabeera mu bbanga eno genjogedde ekitanda ekyokwekiikamu bwe kiba nga kiwanvu bwe kiti mukyekiikamu bwe kiti kati bwe mubeera oyagala okusinziira obulungi okwata ku kisenge amagulu abiri kikuwe support okitegedde obikola teweefuula tabikola byonna obimanyi naye ng'ebiseera ebisinga bannange ekitanda ekikaabya kimalamu amanyi ekyokubiri ekimu ku bintu era ebisinga okutaataaganya ebintu nga bitandise awo musajja yabadde ayagala essasi alifune obwedde alinoonya taliraba afunye essasi likoledde ate mugenda okwetegereza nga kateni yeewuuba eti oluggi luggule jjukira weeraliikirira nti ku mulyango kuliko neyiba akonkona bw'ayingira muli mu singo ruumu kati omusajja tosiruwalanga n'okola ensobi nova mu mukazi nga mbadde mutandise mbukangene enzigale ojja genda okudda kati okola otyo ositula omukyalo n'alina kwavula nga mwoli mu style eyakame awo omukyala ayavule ate akantu ako kawooma nnyo one of the best styles nga mutandise okulya ebintu yeyo omukazi gy'ayavula bw'ati n'ayavula ngeno omusajja bw'ati olinza n'okumwetolooza bw'oti ng'olinga avuga ki olinga avuga wilibaalo omukyala n'agenda n'anyweza ekinyolo emmundu ne yeeyongera okuvuga kitaataaganya nnyo oluggi mu luggale mukakase nti muli safe then mutandike ebintu. The other thing that I should maybe talk about is your phones should be in silent. Saimo bajja kukubira essimu kati gwe buli lonkubira essimu it's one of those phone calls I respect a lot. Mbeera njagala ngikwate kati evuze ngitunuddeko Saima akuba tamalaga kuba kubanga tewali nsonga njagala omukwata olaba nkwatira mu kikolwa kubanga nkimanyi nti bwe naavaamu nyinzo abantu amasimba gakwata halo ina kukubira buzibu oli kugamba nti okola ki omanyira olwedde ekikola kyolimu ndiko exercise ndi mu gym etubalimba olwedde ekikola kyolimu kya bwenzi ate bakubuuzizza okola ki era n'olimba kati gwe Katonda ayinza okukuttirawo tosobola kukola misango ebiri mu kifo kimu naawe obadde okimanyi nti fe abasajja omukazi buli lwakwatira essimu mu kikolwa nga mutandisa ensonga z'okwepiica ate gwe wayogera ku ssimu eri gwe wano kikwongera amaanyi kigezeseeko akubira omuntu yenna ne bwaba wabuvunaanyizibwa yegwe mbalina okugamba bamukubire kati ate sisobola gamba bamukubire ogenda kuwulira nga amaanyi gakweyongedde ogenda kuwulira nga emmundu evuga ogenda kuwulira nga ebintu ekyokubiri ekimu ku bitusinga era okutaataaganya be bakazi aboogera ebyekisiru omukazi asobola okubuuza ekibuuzo ekyekisiru off topic nga muli mu nsonga za kikola mukwano kubanga ye alowooza nti bw'obeera mu kikolwa gwe wenna oba wuwe olwo ye queen of which is true cause omukazi wabeera mu buliri yabeera asinga omukazi asobola okubuuza mukwano okimanyi maama w'omulema yantama okimanyi maama wa oliko obulemu aba musiru atambula nga azina nze yantama maama wo ama baby do you love me era omusajja ono awajja kwogezaawo majeemulukufu naye nga kamulumye otyo maama wange takuwa na answer direct naye aga Katonda mu ate bana abawaana ebisusse bwe munaamala ekikolwa ekyo amazima ga Katonda mu ggulu nkulayirira omusajja tajja kuddamu kukwesembereza yadde lekera awo akamanyiiro ate bana abawaana ebisusse nga tonaana kutuuka ku bawaana bannanga abakazi oba tomanyi well and good bawaana batya yangamba nti nakuyita ebinnyanya nakola kisima gwe ebyo mbisomesezzaako ebbanga ddene buli bwembeera ne ku mativi wonna ne mbagamba nti bannange twakyusaamu ku luyimba mu kikolwa ekyomukwano osobola okwawuliramu omukazi ali aban nze nga aban kojja nkubuulira n'oyo omukazi mu butuufu atalina kiddako mbadde nsaba enkaaba eno eya taata Saalongo wange
nsanyusa okulaba ye bannange nkola etya nze bannange otambula otya Alamatekamu ne kasasiro nonsense batekamu nebikola tukulaba nomanga ayimba kadongo kamu okujja kati nze nsooka neŋŋamba nyabo lindamu excuse me, stop your nonsense. Bosanga no bana abasajja abengezigezi stop your nonsense. Bana ababugalubindi abuteeka wano ogenze n'omusajja mu kikolwa professor abasajja abatajja ku galubindi zaabwe ajja bwat excuse me young lady musajja manya wa lugezigezi oyo genda mpola kkiriza akulaga direction omusajja alilana CV eri very rich yasomerako ku Oxford University n'avaayo n'agenda Birmingham n'avaayo n'agenda Columbia University mu US azze ofunye omukisa akukwanye musajja omulaba be bana abadayinga akaviiri jaji lawyer ogenze mu kisawa taata nsanyusa okulaba oli otaye bannange akola sex n'obugalubindi bwe agenda kuteeka alage young lady please stop your nonsense, okay? Stop your nonsense. Pick $10 and go. I don't entertain stupidity. Ojja kubeera awo waliwo baabi kati ndooza bo baali basenga ndooza beddanga akutraininga bambi anti ate abo nabo tebawa bya bantu wo basenga kimwanirize kubamu ne kalo ogenda okuyaba siru biragirawo nti ofekinga akankubulire enkaaba entuufu ejja by default, right? Kati nze waliwo oba kyatuuka ku nze oba banyumiza nange simanyi omuwala ng'ayogera oluzungu olufu okitegeera mu kikolwa ng'ayogera oluzungu olufu baby I'm love you and you love me 2 3 4 me love you too. Stupidity of the highest order nonsense. Awo nja kwambula bosanga abasajja ngaffe abali principled nja kwata empale yange njisike ngaye madam that is the end of your nonsense. Okitegeera basenga mba respectinga nnyo kubanga omulimu gwe mukola naffe bakojja gwe gulambika abaana abobuwala leero tubalambika ebintu ebiriko okitegeera tubalambika ebitusiba tubyogera wano bulijjo twabibasomesa dati tujja biddamu naye omuntu ayogere ku bintu ebiri urban ebintu ebiriko okitegeera ekyo kijja kola kubanga waliwo obubonero okulabira omuntu anyumirwa kyokola sede bisinga byekola byokka obeera n'omukazi mu kikolwa ogenda okulanga amagulu gatandise okukankana ka vibration yako kitegeeza ali ku ntiko yaki y'omukwano gumulinnye kyekimu naffe abasajja waliwo wootuuka nga kati tewakyali kuswala tewakyali nsonyi nga n'omukazi byayogera tobiwulira maife abasajja betwogera mu kikolwa tebiwulikika mukazi akanya kuwoza do you love me bimala kuggwa luvannyuma nnyo n'olyoka ogamba nti obwedda tuli mu kikolwa but most of the time some of those things that interrupt bye tusobola okontrolinga era tugenda okusomako le tujja bbanga wangayo katono ebikadde tukusomye bya interruptinga tetuteekeddwa kubeera nga tukola bintu biri interruptinga weteeketeeke bulungi nnyo onaabeko wekubeka perfume right nawo omusajja weekubeka perfume bannange musale enjala abamugenda ne mukuba abakazi engalo ng'olinga asokola ebyenda mu nkoko enjala z'onkulu n'omulekera amabweyo wansi make sure that you cut your nails short oyingira ekikolo eky'omukwano nga buli kimu kiteeketeeke bulungi nnyo abakyala mbeegayiridde bwegayirizi musaayire ensiko naye bwe mba musaayire ensiko obanga mweshevinga oteekeddwa koyisa makansi si jirita ebiseera ebisinga buli lwokoyisa jirita akabumba kabanga kapaata kasayimo tekanyuma you're supposed to leave some hair naye n'oleka ensiko ng'eringa muddo guno omusajja okulaba waateeka amala kufuwawo ng'alinga anoonya amabere g'obumyu ekintu ekyo kibeera kikola ki kibeera kitaataaganya tugezeeko okukola ki okwerongosa ekyokubiri omukyala bw'obeera nga tewashevinga omwami n'atuuka okubeera nga ayingira most of the times alumizibwa wano ku kichwa waggulu enviiri ezo zimukalabula naddala nga tosooka kufuna lugonza kisijja kukyogera naye ng'ebiseera ebisinga omukyala yenna waliwo abakyala abamu nga kungulu abeera mukalu omala kuyingira kkubo n'olyoka osanga n'olyoka osanga juice yenna n'obuseerevu bwonna
so otekeddwa okubeera nga oshavinga eyo kigenda kubeera nga kikola kigenda kuyamba tujja kubeera nga tubitunulira mpola abe namba yokojja ope wano enamba ya bankojja of course emisomo gyaffe yazzeemu after Ramadan era wano ku Saima official ogenda okunsanga essimu yange 0753 4 0 mwebale kuyiga ate muteeke mu nkola mwebale okulaba mbere bulungi mweraba